Yino video yo bambi Jajja ichuli yasembeyo okukola kugamba badde alinga akitegedde nti oba agenda kufa banaye ebintu byewuunyisa era munange n'asiibula ab'enganda n'asiibula ab'emikwano n'asiibula bonna abadde bamwagala abadde tebamwagala bonna n'abasiibula. Video ngiyina mu maaso awo ngenda kuba ngibateerako n'asiibula abantu gy'abadde agula amafuta gy'abadde agula airtime kwegamba banaye ndowooza oba omuntu bw'ogenda kufa weetegeera bannange simanyi na kumanya kambateereko ka video ako ate tusobole okuba nga tuyongerayo mu maaso n'amawulire naye nga munnange ekiriwo Jajja ichuli waakuziikibwa lunaku lwa leero lwagenda okuziikibwa nabagambye ngenda batuusako byonna okutuusa wanaagenda mu nnyumba ye y'olubeerera naye nga ngenda akategeerako nti waakuziikibwa lunaku lwa leero kasooke mbateereko ka vidiyo ako ng'asiibula abantu omuntu w'obulanzi okuva na leero okitegedde nti bw'oba ogenda kufa bambi weetegeera bannange byo bitiisa byo bikaabiza ddala naye nga tewali kyakola munnange bw'atyo Mukama bwe yasazeewo ate Mukama yaawa ate era yakola ki yajjawo kambateereko ka vidiyo ako ate nammwe musobole okuba nga mwerabirako. Senga nfudde kati sengaawo mwenna muwaddeyo ebirabo simanyi Toyota awaddeyo kino Emma awaddeyo kino please mumpe nga sinnafa siri wa keesi ndi wa sandeezi bbiri mutabuliika azirina siri wa keesi nti ate already nina insurance mu Uganda Funeral Service kakati wenaafa tewali nnyo kibeetaagisa please weeveemu ompeereze kati mbiire wa MTN yes kati ndi ku companies ajja tinnabukeera yes Abusa banka gyensevinga sente zange mumpeereze at least ekirabo banka mugaba ababanka mugaba kaadi Airtel mumpeereze ya time appreciation ndi number one of the clients abasinga okukozesa data jukira tukozesa VPN ani awo omulala shero mumpeeyo ku kirabo ngula amafuta number one client simanyi mu aba KFC mumpeereze ebirabo mwagala nfe mujjenga mudduka simanya ichuli I loved him he was taking stress away when we upload I always used to like him awonfudde mweyogeza no mutablik taina buddobo inja kufa ku ssaawa 8 ku 9 nga nawedde doziika nga naawakate wali muntu nga batambudde bagenzi so dear please ebintu by'okuddayo ne munkubira jambo mu mmotoka zammwe ezampa enkoni mu aba gavumenti nga wemba nga nina birthday temubako kye mukolawo please save me wa jambo ojja kunkubira jambo okufa tteeka oba oyagala oba toyagala ffenna lyekkubo naye mu byonna kitalo nnyo ng'ogyeko okutunuulira ku sayidi emu oba endala Isima afudde abadde kyakulabirako kinene eri buli muvubuka yenna ayinza okulowooza nti aweddemu essuubi. Uganda nsi yakutetenkanya. Uganda nsi yakupangirira okufuna engeri gy'ogiwangaaliramu oba gy'ogibeeramu. Oba oliawo Isima Lexus oba Jajja ichuli ng'alemeddwa e Sweden ng'akomyewo e Uganda. Yanoonya yapalapalanya engeri gy'ayinza okuliivingamuko obulamu obusobola omutuusaako ekyokulya n'abantu be. Wattu bambi abadde azimbye obulamu ng'era y'omu ku abo abantu be tuyinza okutunuulira bw'owuliriza ku history n'engeri gy'abadde ayogeramu nga mutuufu fune essuubi n'amaanyi ebiyinza okukwagaza naawe oyongera olemereko. Abadde musajja ayogera ku nsonga z'ebyobufuzi era ayogera ne ku art industry oba obulamu bw'abayimbi n'obulala ne bannakatemba naye ku nsonga y'ebyobufuzi abadde muvubuka oba abadde musajja abadde ateekubira sayidi ekibi ng'akiyita kibi embwa ng'agiyita mbwa lwemusobeza byonna gwe ayinza okumpakanya genda otunuulire mu butambi bwe bwonna bw'abadde akola
ojja okukkiriza nti abadde musajja abadde naye alaba ekibi era n'akyogerako, abadde alaba ekirungi n'akyogerako. Newankubadde ng'abantu abamu munoonya layini emu gye mutunuulira, so si kutunuulira ku muntu alabye ekirungi n'akisiima ate n'alaba ekibi n'akyogerako. Tunuulidde ekivubuka kino, I'm sorry naye mu kaseera kano, tunuulidde ekivubuka bakiyita Sami, kyonna kyogera arrogantly. Ne ngenda mu video zaakyo ne nnoonyayo wadde point oba video gye kyali kyogeddeko eyinza okubaako obulamu bw'omuntu bwekyusa oba n'engeri. Isima abadde akubisaamu ekivubuka kino emirundi kakadde mu ggwanga Uganda okumwetaaga. Isima abadde ayogera ku nsonga ezimu z'owulira ddala nga mu butuufu, n'ayogera ku mikutu gye by'empuliziganya, n'ayogera ku nsonga bweziti. God.